Kadama TV Kadama gwe mulabaawo yagamba banne bakadama muve ku Valentine ebya 14 simanyi 14 ogwokubiri mu biviireko ddala ye Valentine agenda kubeera n'embuzi ze agamba ku mirimu gyammwe mulina okufindinga Valentine kitegeeza okubeera nga y'engeri gyakitegeeramu kubeera ng'olina omwagalo waawo kati ye omwagalo waawo ezo embuzi ze omwagalo waawo ayinza okubeera maama wo ayinza okubeera taata wo embuzi ziizo yagamba agenda kubeera ne Valentine sagamba muve okusaba bassekadaama Valentine yange eri luddawa muve okusaba abasajja bwe mwaleka e Uganda Valentine bw'oba olina ekiriga kyawo ye Valentine yo oba olina ekibuzaawo ye Valentine yo mwe tugenda okutwalira ne bassekadaama ne bassekadaama nammwe mwewummuzeeko mulekerawo okulimba bakadaama nti mulina ebintu bye mugenda obaweereza kati bakadaama bali ku Facebook bannange mulina nakulaba Valentine mulowooza ani agenda obatamira obumuli mukanye kuuta ttooyi bannange obumuli mu bwesonyiwe ate nafuna Valentines nina obuliga bwange wano eno I have my goods so tewerumya mutwe tewetawanya jangu walesite nja kuwaako endiga emu Valentine eba ewedde nze naye batampa Valentine kuba saagala era Valentine yange nagimalira eno Valentines nenga 14 bw'oba oli totawaana nze seetaaga kamuliko saawa eno omuntu agamba nti njagala kadama Valentine njagala iPhone oba togirina totawaana don't enter my inbox please